Ntendereza Kristo, njagala okwebaza gwe yenayina atuuka eddaala ery'okubeera nga weggulawo eri ekigambo kya Katonda n'okuba nga okiwa obudde okwekkaanya ensonga ez'enjawulo ezisomesebwa okuyita mu kyo okuba nga gwe kennyini osobola okwetangira oba okwekuuma eri obulimba gwe nange bwe twolekedde mu biro bino eby'oluvannyuma. Ate era njagala okwebaza Mukama waffe Yesu Kristo oyo atuwadde ekirabo eky'obulamu ate era atusobozesezza okubeera nga tuli bakozi wamu naye. Amannya n'eddoboozi nga bulijjo Mazima Kenneth, era ng'olunaku lwaleero njagala tutandike ku ssomo lyaffe erikwatagana ku kye tuyita okunyigirizibwa wamu ate era n'obusungu bwa Katonda eri abo abajeemu. Okunyigirizibwa n'obusungu bwa Katonda eri abo abajeemu. Ebigambo bino bikulu nnyo bya kutegeera. Mu Luzungu ekigambo okunyigirizibwa kye kigambo kye kimu ekiyitibwa tribulation. Weewaawo ate ekigambo ekiyitibwa obusungu bwa Katonda kye kigambo kye kimu ekiyitibwa wrath. Ebigambo bino mu Lyonaani byawukana. Ekigambo tribulation kye kigambo kye kimu mu Lyonaani ekiyitibwa thlipsis, ekitegeeza okunyigirizibwa okumalibwako emirembe. Naye ekigambo wrath kye kigambo kye kimu mu Lyonaani ekiyitibwa oge. So bye njagala tubeere ano nga tutegeera bye bino wammanga nti kye tuyita okunyigirizibwa mu nsomesa ya Bayibuli, okunyigirizibwa kuva eri Sitaani naye Katonda akuganya okubeerawo. Nga lwaki akuganya okubeerawo? Ensonga ezo zetugenda okuba nga tunnyonnyokera ddala, naye nga emu ku zo y'embeera ey'okugezesa abantu be oba abaana be okulaba obwesigwa bwabwe wamu n'okwewaayo kwabwe gy'ali. Ate kuno okugezesebwa kusobola okubeera kwa bintu eby'enjawulo. Abamu bafuna bulwadde, abamu babulwa mirimu, abamu banyigirizibwa mu kuba nga babuulira enjiri n'ensonga endala eziri mu kkowe eryo lyennyini. Obusungu bwa Katonda eri abo batakkiriza kyo kiviira ddala eri Katonda, naye ate Sitaani tasobola kubeera ng'akola ki? Ng'akiyimiriza oba ng'akigaana okubeerawo. So kye njagala tutandike nakyo wano ekikulu ekyokuba nga tutegeera nti eri abakkiriza tetugenda kulaba busungu bwa Katonda. Lwaki? Kubanga Basasonika ekisooka 5:9 bwetyo bwerambika ensonga bulungi. Naye kye tuyita okunyigirizibwa tutandikira ddala ku Mukama waffe Yesu Kristo, ye yennyini eyayogera ng'agamba nti no mu nsi mulimu ennaku naye tugume kubanga akola ki? Awangudde. Era n'atubuulira bulungi ebigenda otutuukako ffe ffenna abagamba nti tumukkiriza. Yatulabula n'atugamba nti mujja funa okunyigirizibwa okwaki? Okw'enjawulo. Newankubadde bino byemu ku bintu ebigaaniddwa okubeera nga bibuulibwa abakkiriza. Ensonga lwaki bwe basinsikana embeera zino ez'okunyigirizibwa, abamu batandika okubagamba nti okukkiriza kwo kutono, abalala osanga tosaba bulungi, abalala nti osanga towaayo kimala, n'ebintu eby'engeri ng'ebyo twala tugende n'okusiiba. Teriyo Mukristaayo yenna gwe mmanyi Bayibuli gwegamba nti mu mbeera emu endala taafuna embeera ey'okusoomoozebwa. Singa era oba otunudde ekitabo kya Bikola Batume 14:22, Bayibuli etulaga nti Pawulo n'atambula ng'anyweza emmeeme z'abayigirizwa ng'abazaamu amaanyi, ng'era abagamba okweyongera mu kukkiriza kubanga kitugwanidde ffe ffenna okuyingira mu bwakabaka amasekkati g'okunyigirizibwa okw'amaanyi nnyini ddala. Eyo njiri ate tebyogerwa Mukama waffe yekka, wabula byogerwa n'omutume eyatuweebwa ffe nga bannamawanga okusinziira ku Baluumi essuula 11 olunyiriri olw'13. Ensonga eyo y'emu eddibwamu singa otunula ekkanisa ey'Abasasonika, ekitabo ekisooka essuula 3 olunyiriri olwokuna lugamba, For verily when we were with you we told you that before we told you, twabagamba olubeerere, that we should suffer tribulation, titujja kuyita mu kunyigirizibwa okw'amaanyi, even as it came to pass, ng'era bwe kyatuukirira era mumanyidde ddala. So bino si bipya eri abantu abatagatta
ku byawandiikibwa naye bino bipya eri abantu abakozesa kye tuyita okubala kwa sitaani batola ku kigambo kya Katonda nga bwe bakigattako ate ne bakigattako nga bwe bakitoolako ate n'obunnanfuusi leero obukoleddwa mu kuba nti abantu beefuula okuba nga baagala ekigambo kya Katonda naye ne batakola ekyo kye kitulagira okuba nga tukola. Ebirala ebikulu bye by'okuba nti abantu ab'enjawulo bagaanye okufuukira ddala abayigirizwa. Omuyigirizwa ye muntu atambulira mu nsonga ey'okuba nga yeeyongera mu byawandiikibwa ng'abyekkaanya n'okubeera nga takwatibwa nsonyi kubanga ayawuzaamu bulungi ekigambo kya Katonda eky'amazima. Ebyo ensonga nno nkulu nnyini ddala. So ensonga zino zonna ze tugenda okwogerako ziviira ddala mu kitabo eky'okubikkulirwa. Nina amasomo ag'enjawulo ge nkoze ku makanisa 7 agoogerwako mu ssuula ey'okubiri n'essuula ey'okusatu wamu nga mwotwalidde n'ennyanjula y'ekitabo kino okutandika ddala mu ssuula esookera ddala. Naye ku mulundi guno njagala tutunuulire essuula ey'omukaaga. Essuula ey'omukaaga nga tumaze okubeera nga tutegeera ddala nti mu ssuula eyitibwa ey'okutaano tulaba nga Mukama waffe Yesu Kristo yennyini yaggulawo bino ebiyitiddwa oba ekiyitiddwa scroll oba akabokisi kano akalimu ebintu eby'enjawulo ebirina okutuukawo kutandikira ddala ku ebyo ebigenda okuba eby'olubereberye paka ku ebyo ebisemberayo ddala. Singa osoma ekitabo kino kye kimu ekyakubikkulirwa, abantu abasinga balina obuzibu obw'okulowooza nti ekitabo kino kyawandiikibwa eri abo abatali bakkiriza. Naye ssebo oba nnyabo awuliriza, kyenjagala obeere nga onogaana bulungi. Bayibuli etulaga mu kubikkulirwa essuula esooka olunyiriri olusooka. Kuno kwe kubikkulirwa okwa Mukama waffe Yesu Kristo okwamuwebwa Katonda okubanga akulaga abo abaweereza be. Abaweereza be si balala wabula be abantu abakkiriza mu linnya erya Kristo Yesu. Ekyo njagadde tukitegeere bulungi kubanga nkinogaanya bulungi mu makanisa 7. So singa tutunuulira ebintu eby'enjawulo ebigenda okubeerawo kutandikira ddala okwetegereza obusungu bwa Katonda bugenda kubeerawo ddi, jjukira entandikwa ya bino byonna betugamba nti nno gwe kikulu nnyo gwe okubeera ng'otegeera ti endagaano enkadde yalanga Kristo Yesu. Enjiri ennya ezo tulaba okutandika ku Matayo paka Yokaana, ne tulaba oyo yalangibwa ng'ayambala omubiri nga Yokaana 1:14. Ate era bwe tugenda mu kitabo ky'ebikola batume, Bayibuli etulagira ddala nti Mukama waffe Yesu Kristo enjiri eno etandika okubuulirwa okuyita mu ekyo ekitabo. Bw'ogenda mu mabaluwa okuva ku Baluumi paka ekitabo ekya Yuda, tulaba kye tuyita okunnyonnyola okwa Kristo yaani. Naye ekitabo kino ekiyitibwa eky'okubikkulirwa kye kitabo mwe tulabira Kristo Yesu ng'agulumiziddwa mu kitiibwa kye. Ekitabo kino kiragira ddala ebintu ebibadde byakwekebwa okuviira ddala mu biro ebya Daniel ne Ezekieri, ne kibibikkulira ddala ne kikulagira ddala biki ebigenda okubeerawo, newankubadde ng'era kijjudde obubonero obw'enjawulo. Amagezi ge tulina nga tweyambisa ekitabo kya Daniel, Ezekieri, Isaaya wamu ne bannabbi tutandikira ddala ku Koseya okutuukira ddala ku Malaki, bituyambira ddala okuba nga tukwasaganya ensonga zonna wamu ate era n'Omwoyo Mutukuvu atuweera ddala okutegeera okwannama ddala nga kwesigamye ku ebyo ebibikkuliddwa mu kitabo kino. Ate nga n'ebirala byekisaagala obeere ng'oyisa mu maaso nti ekitabo kino kiraga nnyo ebintu ebigenda okubeerawo mu maaso. Naye singa tuba tutandise n'essuula ey'omukaaga, Bayibuli etulaga nga Mukama waffe amaze okubeera nga aggulawo seals zino ez'enjawulo. Olwo ebintu Bayibuli byetulaga singa otandika n'essuula ey'omukaaga olunyiriri olusooka, lutugamba and I saw when the Lamb had opened one of the seals, ne ndaba nga omwana gw'endiga gumaze okuggulawo akamu kwobo obusaanikira. I heard it were as the noise of the thunder, ne mpulya eddoboozi ery'eggulu, and one of the 4 beasts, omu ku bisolo ebina, ng'agamba nti jangu olabe. Olwokubiri, and I saw, era nendaba, and behold the white horse, nendaba endogoyi enjeru. Kati kino kikulu nnyo kyakutegeera. Bayibuli egamba nti nno akasaanikira akasooka bwe kaggulibwawo, Yokaana n'alaba endogoyi enjeru
ng'era bayibuli egenda mu maaso n'enyuza ng'egamba era yali agituddeko yayina engabo wamu ng'ayina n'engule eyali emwereddwa ku ye era n'agenda mu maaso n'okuwamba era n'okuwamba. Ebintu ebikulu eby'okutegeerera ddala wano ebikulu nnyo nga tuyingira mu biro eby'oluvannyuma bye bino wammanga nti ono ayitibwa antikristo, omuntu agenda okujja nga yeefoola kristo naye nga si kristo, ajja kugezaako nga bw'asobola yeefaanaanyirize okukomawo okw'omulundi ogwokubiri kwa mukama waffe yesu kristo. Kuba bw'osoma ekitabo kya Kubikkula essula 19 bayibuli etulaga nti bamukisa abo abayitiddwa ku mbaga ey'omwana gw'endiga. Kati ekirwo ekikulu kye kino, kubanga sitaani ne bamalayika be tebayitiddwa, ayina obusungu eri abo bonna abayitiddwa ku mbaga ey'omwana gw'endiga. Kati so kyakola, kubanga tumaidera nti mu Kubikkula 19 olunyiriro 11 kristo ajja kudda nga naye yeebagadde endogoyi enjeru. Kati waneeno antikristo nga tutandise emyaka 7 egy'okunyigirizibwa ajja kujjira, bayibuli etulaga nti ajja kujja mu ngeri y'emu ey'okubanga naye atudde ku ndogoyi enjeru, wamu ate era ng'ayina ne bayibuli kyeyise engule ez'enjawulo. Naye mukwano kyesaagala weerabire nti bino byonna bisonga ku bulimba nga tweyongera okusemberera ku kudda kwa mukama waffe yesu kristo. Ekintu kye tutalina kubeera nga tubuusa amaaso bwe bulimba obugenda okubeera nga bukola butya nga bweyongera ddala nga mukama waffe yesu kristo bwe yawa obunabbi obwo mu Matayo 24 olunyiriro 4 olunyiriro 11 n'olunyiriri olwa 24. So nga tutunuulya emyaka 7 gino gyonna Daniel gye yogerako mu kitabo kya Daniel essula y'omwenda olunyiriro 2 paka 27, ebintu ebikulu bye tutalina kuyisaamu maaso nti emyaka 7 egyo tugigabanyaamu emirundi ebiri. Tugabanyaamu kye tuyita okuyiganyizibwa okutonotono naye ng'era kujja kuba kwa maanyi, ne tubeera nga tugabanyaamu n'okuyiganyizibwa okunaasembayo nga kwa maanyi nnyo nnyini ddala, ng'ate okwo okuyiganyizibwa okwa maanyi nnyini ddala kwe kujja okubeera nga kugiramu ne kye tuyita obusungu bwa Katonda oba n'enkomerero y'ensi eno mwe tuli. Emyaka egisooka gijja kubeera 3.5, eginaasembeera gibeere emyaka 3.5, n'emyaka 3 egisooka n'ekitundu mwe mujja okubeera kye twandiise entandikwa y'ebyo byonna ebigenda okubeera nga bireetera ensi eno okutuuka ku nkomerero yabyo. Ensonga lwaki mukama waffe bwe yali asomesa, bw'oba otunuulidde ekitabo kya Matayo, bayibuli etulaga bulungi singa osoma Matayo 24 olunyiriro 21, bayibuli etugamba for then there will be great tribulation such as has not been. Wanaabawo okuyiganyizibwa oba okunyigirizibwa okw'amaanyi okukutabangawo bukya ensi eno ebeerawo ate era tewalibeerawo kirala kyenkananga kino. Sobola okunyigirizibwa okugenda okuba okutonotono naye okunaasemba kujja kuba kwa maanyi okusingira ddala ekyo ekyali kibaddewo oba omuntu kyeyali akoze atya kyali awulidde. Bwe tuddayo eri mu kitabo ky'Okubikkula era bayibuli etulaga mu essuula y'omukago and when he had opened the second seal, bwe yaggulawo akasaanikira ak'okubiri, I had the second beast, ne mpulira ensolo ey'okubiri ng'egamba jangu olabe. Kikwewuunyisa nti obusaanikira buno bwonna nga buggulwawo, ensolo ez'enjawulo ziyita Yokaana nga zimugamba jangu olabe. Wali mu kuggulaawo kasooka ensolo emu n'emuyita, mu kuggulaawo k'okubiri ensolo ey'okubiri n'emuyita ng'emugamba jangu olabe, kubanga anaawandiika biki by'atalabye. Olwokuna, and there went out another horse, ne wavaayo endogoyi endala era nga yali myufu, and power was given unto him, era amaanyi ne gamuweebwa. Kati bino byonna ebyogerwako bye by'emyaka 3 egisooka mu kye tuyita emyaka 7 egy'okuyiganyizibwa. Bayibuli egamba era n'agenda mu maaso n'ajja emirembe ku nsi, ng'era agenda mu maaso n'okubeera nga atta abantu ab'enjawulo ng'era abattisa n'ekitala. Oyo naye bayibuli nemukulaga. Bw'ogenda mu Lwokutaano bayibuli gamba when he had opened the third, bwe yali amaze okugula akasaanikira ak'okusatu, ne mpulira nga ensolo eŋŋamba nti jangu olabe, era nenzija nendaba endogoyi eya black oba enzirugavu, and he that sat on him, oyo yali agituddeko yayina
minzaani mu ngalo ye. Bible egamba mu Lwomukaaga, and I heard a voice, ne mpulira eddoboozi mu masekkati g'ebisolo ebina nga bigamba nti genda mu maaso n'okupima eŋŋano emirundi 3 and see you had, nti era oleme kusaanyaawo oyiro wamu n'ebyokunywa olw'omusanvu. And when he had opened the 4th seal I heard a voice. Era Bible gamba nti akasaanikira akookuna ekaali kate kaguddwawo ensolo endala n'emugamba jangu olabe. Bible gamba mu Lwomunana, ne ntunula ne ndaba endogoyi eyali esiiwuukiridde, ng'era n'oyo eyali agituddeko erinnya lye nga liyitibwa ki? Kufa, era n'amagombe ne gamugoberera wamu naye ng'alina amaanyi agamuweereddwa eri ekitundu kimu kyakuna eky'ensi yonna okubanga ettibwa wamu okuyita mu kitala, enjala n'okufa kw'ebintu eby'enjalo nga mulimu n'ebisolo eby'ensi. Olw'omwenda, bwe yali aguddewo akasaanikira akookutaano, ne ndaba altaali ey'emmeeme ezaabo abaali bagenze mu maaso n'okuttibwa olw'ekigambo kya Katonda olw'obujulizi bwe baagenda mu maaso n'okunyweza. Bino byonna biraga nti ekkanisa ejja kuyita oba ejja kutuuka mu kye tuyita okunyigirizibwa. Waliwo ensomesa egamba nti okunyigirizibwa kw'emyaka 7 nga kutandise, ekkanisa ejja kwakkulibwawo etwalibwe, but ensomesa ya Bayibuli si bwetyo bweraga, kubanga n'Olwomwenda lutulaga nti akasaanikira akookutaano we kaali kaguddwawo, ne ndaba altaali ey'emmeeme ezaabo abaali battiddwa olw'okunyweza ekigambo kya Katonda wamu n'obujulizi. So ekkanisa ejja kuyita mu mbeera eno. Okugesebwa kuno kugenda kujja eri abantu abo Katonda yennyini bamayidde ddala tibajja kuyita mu biro bino. Olw'ekkumi ne bawogana n'eddoboozi ery'amaanyi nga bagamba, kinaatwala bbanga ki Mukama gwe omutukuvu okubeera nga olamula wamu ate era n'okwolera omusaayi gwaffe kw'abo bonna abali ku nsi. Ndowooza kino okitegedde. Bano baali battiddwa dda nga mu kutandika ne mu myaka 7 waliwo okuttibwa okugenda mu maaso, nga tweyongera mu maaso okuttibwa kweyongera. Kati bano abaali basoose okuttibwa bagamba kinaatwala bbanga ki okubeera nga babeerawo okuwoolera kw'abo abagenze mu maaso n'okuba nga batutta ku nsi. 11 netulaga, era engoye enjeru zaali zibaweereddwa buli omu ku bo, era ne bagambibwa nti bawummule nga balindira akadde akatono baweereza bannaabwe okubeera nga nabo bagenda mu maaso n'okuttibwa okutuukiriza ekyo. Ekitegeeza abaali basooseyo baayagala okuwoolera kw'abano kutwalibwe, naye Mukama abaddamu nga bagamba mulindeko ne bannammwe abalala bamale okuttibwa. So kitegeeza nti no mu myaka gino 7 abantu abagenda okufa nga bangi nnyo nnyini ddala, tebagenda kubeera balala wala bagenda kuba abantu abakkiriza. So mu budde nga buno wagenda kubeera okuttibwa okw'amaanyi nnyo okwabo abagambibwa nti Bakristaayo abanywezeza erinnya lya Kristo Yesu, abanaagaana okugondera obukulembeze obw'oyo eyeefuula Kristo naye nga si Kristo. So mu biro ebyo nga bwe kyali ekikolwa ekibi nnyo mu biro byayitira ekyokubeera nga oli mu Yudaaya, ne mu biro bino ebya Antikristo bwe kigenda okubeera, tikijja kubeera kikolwa kya kumenya mateeka okubeera ng'oli mu Kristaayo mu budde obwo. Kyovula Bayibuli etugamba wajja kubeerawo okuttibwa okw'abantu bangi. So abo abanaafa nga bafiiridde mu kukkiriza be banaaweebwa zino eziyitiddwa engoye enjeru. So bw'otunuulira olunyiriri olw'omukaaga olw'12 mu kubikkula essula 6, era ne ndaba bwe yali abikkudde akasaanikira ak'omukaaga, awo ne wabeerawo musise w'amaanyi, era omusana ne gufuuka ng'akawero nga kanviiri nzirugavu, era omwezi ne gufuuka ng'omusaayi. 13 ate era n'emmunyeenye ez'omu ggulu ne zigwa ku nsi nga ziringanga ebibala ebiva ku muti nga binyeenyezeddwa. 14 era eggulu ne libulawo ng'omukeeka omuzinge oba nga ekitabo ekizinge nga kiggyiddwawo, na buli lusozi lwonna ne bibeera nga bivuddewo mu bifo byabyo. Kati awo nawo wakulu nnyo wakubeera nga tuteekawo essira. Ebintu bino byonna ebyogeddwako nga okubeera nga enjuba
oba omwezi tegukyawa musana. Bino byonna bitunuulira obunabbi obwaweebwa nabbi Yoweri mu Yoweri ekitabo mu Yoweri essuula ey'okubiri olunyiriri lwa 30 paka 31. Ebintu ebyo ebimu Petro byayogerako mu Bikola by'Abatume mu ssuula ey'okubiri olunyiriri lw'16 paka 2 ng'alabula ng'agamba ebintu bino byali byakubeera nga biddibwamu ddi mu maaso. N'ekisinga okwewuunyisa wano Bayibuli kyeraga mu lunyiriri lw'15 Bayibuli egamba nti bakabaka bonna ab'oku nsi n'abasajja ab'amaanyi n'abagagga ab'oku nsi n'abakulembeze b'amagye n'abo abaali bannagwano n'abo abaali abasajja ab'obuyinza ab'eddembe abo bonna ne beekweka mu njazi wamu ne mu nsozi 16. Bayibuli egamba ne balanga ne bagamba nti ensozi n'enjazi mutugwire mutukweke eri amaaso g'oyo atudde ku Namulondo, mutukweke okuva eri obusungu obw'omwana ogw'endiga. 17. Kubanga olunaku luno olw'amaanyi olw'obusungu bwe luze, ate ani anaasobola okuyimirira? Bino byonna bintu bikwewuunyisa ebigenda okubeerawo. Muganda wange gwenayina awuliriza nga walokoka, nsobola okugamba nti oyinza okuba tonnaba kunyumirwa bulamu nga mukristaayo, naye kyolina okuba ng'otegeera kigenda kuba kya nsonyi nnyo, kagenda kuba kaseera kazibu nnyo eri abantu abo abatannaba kuba nga balokoka. So kyenjagala okugamba nti bino bituwandiikiddwa byatulabula eri ebiro ebyo ebijja. Ensonga lwaki bino bitulabulwa nti Katonda bw'anaatuuka okulamula n'abo bonna ababadde ab'amaanyi ku nsi bajja tuuka bawotoke basabe n'ensozi n'enjazi obbagwira, naye ng'ebyo byonna bimaze okubulawo kubanga nga batidde olunaku lwa Mukama. So nayo yenna awuliriza nga tolokokanga, akadde kano kajja. Oyinza okuba nga abamu bagamba nja kwefiira, ekyo kibeere nga kiwedde. Naye kyenjagala okugamba mukwano gwange gwawuliriza, ne bw'onaaba ng'ofudde ng'oli mu geyeena, bw'ojja kumala era otwalibwe ku ddaala eddala ery'okusuulibwa mu nnyanja eyaka n'omuliro. Kyensobola okugamba, lekayo amazambi gonna, lekayo obwenzi, lekayo okusinza ebibumbe, lekayo obubbi, ebintu byonna by'omanyi nga biwakanya ebyo Bayibuli byegamba nti togwanidde kubeera ng'okola ki obikola. Abantu abamu bavumi, abantu abamu beegulidde empisa n'emizannyo egitawesa Katonda kitiibwa. Omuntu mufumbo mukyaleeta mumala, omuntu mufumbo omwamaleeta mumala. Abantu abawereddwa emirimu okuweereza abalala ne mubba babbe, abantu abagenze mu maaso n'okuwayiriza abalala, abali mu by'obusamize n'abali mu mbeera ey'okwegatta abaami n'abaami, abakyala n'abakyala. Ebintu ebyo bikyamu ddala, bigenda kuba nga bibaleetera obusungu bwa Katonda. Ate nga kuno okulabula kwakulaga nti gwena mulokole agamba nti walokoka, togezaako okwenyigira mu bintu ebigenda okubeera nga bireetera abo abajeemu obusungu bwa Katonda. Bw'osoma essuula ey'omusanvu etulaga nti butandika n'onyesooka, and after these things I saw the 4 angels, ne ndaba malayika 4 standing on the 4 corners of the earth, nga bayimiridde ku nsonda ennya ez'ensi, holding the 4 winds, nga bawaniridde omuyaga egy'emirundi n'egy'ensi, and that the wind should not blow on the earth, nti olwo omuyaga guleme kubeera nga gukulukuta nga gugenda ku nsi, no the sea, wamu ne ku mayanja oba ne ku miti. Olwokubiri, and I saw another angel ascending from the east, ne ndaba malayika omu ng'ayambuka ng'adda kuva enjuba gy'eva, having the seal, ng'ayina akasaanikira aka Katonda oyo omulamu, era n'akaaba nnyo n'eddoboozi ery'amaanyi eri zimalayika ennya ezo ezaali ziweereddwa okubeera nga zirumya ensi n'ennyanja. Olwokusatu Bayibuli eruteekako essira ng'egamba, saying, hurt not the earth, temulumya nsi, neither the sea, wamu n'emigga, nor the trees, wamu n'emiti, till we have sealed the servants of our God, paka nga tumaze oteeka envumbo ku baweereza aba Katonda waffe ku byenyi byabwe. Olwokuna, and I heard the number of them that were sealed, nempulya enamba ey'abo abateekeddwako envumbo, era abantu bano abateekeddwako envumbo baali 14,114. Bayibuli etulaga nga bonna bava mu bika eby'abaana aba Isirayiri.
otandika n'olwokutaano nga mulimu abo ab'ekika ekya Yuda, nga mulimu abo ab'ekika ekya Lawubeeni 1,12,000. Ebika byonna bino ebya Isirayiri byakiikirirwa ennamba ey'abantu 1,12,000. Wakwata 1,12,000 emirundi 12 ojja kumaliza n'emitwalo 14,004. Ekika ekitaliimu wano kyekika ekya Daani. Lwaki? Ekika ekya Daani kyaggyibwamu lwa mbeera emu. Bw'oba otunudde bassekabaka ekisooka essula 12 olwa 25 paka 33 kyaggyibwamu lwa nsonga y'okuba nga ekika kya Daani kyeggulirawo nnyo okusinza ebibumbe. Ekyo kikulaga ki eri enzikiriza ez'enjawulo ezisembeza nnyo ebibumbe, ng'abantu abo balowooza nti nno ebintu ebyo Katonda n'abiisaako amaanyi. Abantu ab'ekkanisa ey'Abaroma, abantu abagamba bali mu kkanisa ez'abalokole, nga mukyakomba engatto zaabo be muyita bannabbi, mukyakomba empeta zaabo be muyita babishopu bammwe, wamu n'abantu ab'enjawulo abagwa mu nsinza enkyamu ennyo. Kubuli ebintu ebyo Katonda tasobola biisaako ki maaso. So abaana abo abayitibwa ob'ekika kya Daani kyagenda mu maaso n'osikirwa omu ku baana aba Yusufu ayitibwa Manase. So ebintu ebyo bikulu nnyo nnyini ddala. Bayibuli etulaga bw'oba weegendereza bulungi ensonga eno nti oluvannyuma, after this I beheld and know the great multitudes that no one could number. Nendaba abantu abangi nga teri n'omu asobola babala, nga bava mu nsi ez'enjawulo na mu bantu ab'enjawulo n'ennimi ez'enjawulo, nga bayimiridde mu maaso ga Namulondo, mu maaso g'Omwana w'Endiga ayambadde engoye enjeru, nga bambadde engoye enjeru wamu nga bayina abakutte n'obuti okuba nga bawuba mu mikono gyabwe. 10 And he cried with a loud voice saying, Salvation is our God. Nempulira okukaaba okw'amagamba, obulokozi bwa Katonda waffe oyo atudde ku Namulondo era oyo Omwana gw'Endiga. 11 And all the angels stood around about the throne. Bamalayika bonna ne beetoola Namulondo, and about the elders, wamu n'abakadde 24 wamu n'ebisolo 4 mu maaso ga Namulondo, ne bagwa mu maaso ga Katonda nga basinza, nga bagamba nti Amiina, okutenderezebwa n'ekitiibwa n'amagezi n'okwebaza n'amaanyi bibeere eri Katonda emirembe n'emirembe. 13 And one of the elders, omu ku bakadde, n'ayanukula nga ngamba, bano be baani abambadde ebintu ebyeru, engoye enjeru, era bavaawa? 14 And I said unto him, Sir, you know it. Nemuddamu nga mwanukula. Yokaana olwayogera nti, Sebo, obamanyi. And he said to me, These are they that came out of the great tribulation. Bayibuli etulaga nti ne mu biro ebya great tribulation mugenda kubeeramu abantu ab'enjawulo abatagenda kukkiriza kubeera nga batwala ennamba ey'ensolo oba okusinza ekifaananyi eky'ensolo. Era omuntu enaagamba nti abalokole tebajja kubeera wano mu kaseera ak'okunyigirizibwa ddala, omuntu oyo abeera asomesezza ekintu ekikyamu nnyini ddala ekikontana n'ebyo ebiwandiikiddwa mu Bayibuli. So Bayibuli eraga nti abantu abo bajja kubeera nga babeerawo, naye Katonda yennyini ajja bba obuvumu obuyimirira. Therefore they are before the throne, bali maaso ga Namulondo ya Katonda, era nga bamuweereza emisana n'ekiro mu yeekaalu ye, era nga atuula ku Namulondo, era anaabeera mu masekkati gaabwe. They shall hunger no more, tebaddemu kulumwa njala, ate era tebaddemu kuba na nnyonta, omusana teguddemu kubeera nga gwaka ku bo oba ebbugumu. So bino bikulu nnyo. Ssaawa zino tukyasobola okulumwa, ssaawa zino tukyasobola ofuna embeera emu oba endala enzo tumalako emirembe, naye amawulire amalungi agalo gali nti Mukama waffe atusuubiza nga atugamba ti akadde kajja ebyo byonna byeta okubonaabona, abamu temulina mirimu, abamu mulina ndwadde nga zibatwalidde ebbanga teziwona, abamu mugobeddwa mufunye obukyayi, abamu temwala ne mu famire zammwe n'ebintu eby'enjawulo, abamu muyimiridde ku mazima g'ebyawandiikibwa ne mumanyi mulabika nga batamanyikiddwa, naye Katonda essuubi lyakwali lirimu, abamu balumiddwa njala nga balokole gye bali, naye Bayibuli etugamba nti mu budde obwo tetuliddamu kubeera nga tulumwa njala, tetuliddamu kuba na nnyonta,
omusana teguliddamu kutwakako wamu ate era n'ekiyitibwa ebbugumu. Bwe tugenda mu ssuula ey'omunaana nga twolekera ddala ebintu bino eby'enjawulo ebigenda okuba nga bibeerawo, bayibuli etulaga mu lw'omunaana bw'oba otandikira ddala n'olunyiriri olw'omukaaga. Bayibuli etulaga nti the seven angels which had the seven trumpets. Kati olwo tuvudde ku busaanikira omusanvu, kati tuli ku bamalayika omusanvu, ate nga bo bayina amakondeere musanvu agaali gategekeddwa okubeera nga gavuga. Naye buli makondeere gano omusanvu obusungu bweyongera okuviira ddala mu buli obusaanikira omusanvu bwe twalabe ng'ebintu bigenda ddala maaso n'okutaama. Kati ate bwe tuyingira mu makondeere gano omusanvu, abo abagambibwa nti nno mu ngeri emu oba endala nga tebagoberera Mukama waffe Yesu Kristo, kwe kuno okunyigirizibwa okubatuukirako ddala. Jjukira obusaanikira omusanvu bwayise dda Mukama waffe Yesu bw'abadde asaanukula nga bw'abikkula. Kati tuli ku bamalayika musanvu abali okuleeta obusungu bwa Katonda okuyika ku bantu. Bayibuli etulaga olw'omusanvu okubeera nga gwe olekkaanya bulungi. The first angel sounded and there followed hail. Ti malayika yasooka n'egenda mu maaso n'efuuwa ekkondeere lyayo, era ne wabeerawo omuziro ogw'amaanyi nga gutabikiddwamu n'omuliro wamu n'omusaayi, era ne bisuulibwa ku nsi, era kimu kya kusatu eky'emiti ne kyokyebwa wamu n'ebirime byonna ebya kiragala ne byokebwa. 8. Babegamba and the second angel, olwo malayika owookubiri n'afuuwa naye ekkondeere ne livuga mu ngeri y'amaanyi ng'ensozi zonna, ensozi ez'amaanyi ne zaaka n'omuliro, era ne zisuulibwa mu mayanja ag'amaanyi, era kimu kya kusatu eky'amayanja ne kifuuka omusaayi, nga bwe byali mu biro bya Musa. Jjukira bulungi nnyo Katonda ng'atandise okulamula Misiri. Bayibuli tulaga nti Musa n'ateeka omugwe gwe mu kye tuyita ennyanja eya Nayiro n'efuuka omusaayi. Ebintu ebigenda kuddamu biddibwemu mu biro eby'oluvannyuma. Ate wano ke kaseera mu luzungu kye tuyita non-stop, okuva ku kibonerezo ekisooka n'ekirala ne kiyingirawo n'ekirala ne kiyingirawo, bijjira mu gurupu ya musanvu. Egurupu zino musanvu zikulembeddwa amakondeere omusanvu. Buli kondeere erina obuzito bwalyo. Ekkondeere erisooka lijja nekyalyo, ekkondeere eryokubiri paka ku kkondeere eryokumeka ery'omusanvu. 9 kubikula 8. And the third part of the creatures, era kimu kya kusatu eky'ebitonde ebyali mu mayanja ago ebyalina obulamu ne bifa, era kimu kya kusatu ku bitonde ne bisaanyizibwawo olw'okukumi. Bayibuli tugamba and the third angel sounded, malayika owookusatu naye n'afuuwa ekkondeere, era ne wabeerawo okugwa okw'amaanyi okw'emmunyeenye okuva mu ggulu ne kwokya buli kantu konna ne bigwira kimu kya kusatu amayanja amalala wamu ate era n'emigga egy'ensulo ez'amazzi. olw'11. Era n'erinnya ery'emmunyeenye eyo eyitibwa wamuudu oba kye tuyita ekikaawa. And the third part of the waters, kimu kitundu kya kusatu eky'amazzi kyonna ne kibeera nga kijjudde obukaawu, era abantu bangi ne bafa olw'amazzi agaali amakaawu ennyo. 12 kubikulwa 8. Bayibuli tugamba and the fourth angel, malayika ow'okunane n'afuuwa ekkondeere lye, era kimu kya kusatu eky'omusana ne gubeera nga gukubiddwa, kimu kya kusatu eky'enjuba ne kimu kya kusatu eky'emmunyeenye, so as the tuukira ddala ku kitundu ekimu ekyokusatu ku byo bwe byafuukira ddala ebiddugavu, era olunaku terwayakibwamu musana gwonna n'ekiro kyonna. 13. Babigamba and I beheld and I heard the angel flying, ne mpulira malayika ng'ebuuka okuyita mu masekkati g'eggulu n'eddoboozi ery'amaanyi ng'egamba wo wo wo, ekitegeeza obusungu bwa Katonda okukolimibwa omusango eri abo abatuuze ab'oku nsi n'olw'ensonga ery'eddoboozi ery'ekkondeere ery'abamalayika abasatu abaali bamaze okuba nga bafuuwa amakondeere gaabwe. So ebiro ebyo ebyakaseera ak'okunyigirizibwa ddala, bayibuli etulaga nti bano bonna abeegomba abatulimbye no balaazi malayika mu saavisi zaabwe, babushiri ba alfa lukawo n'abasigadde, ku mulundi guno gwokka malayika abantu bajja zirabirako ddala
nga zibuuka mu bbanga naye nga tezibuukira bwereere wabula nga ziyina bye zigenda mu maaso n'okusumulula. So gwe yenna atannalokoka, siri mu mboozi, siri mu sitoole, siri mu firimu, bino bintu bya ddala bigenda kubeerawo. Bw'inaba tebikutuuseeko kaakano bijja tuuka ku mukaddewo oba binaatuuka ku mwanawo oba mwana wa ssengawo oba wa kojjaawo oba mikwano gyo. Tubuulire enjiri abalokole, tetulina kubeera nga tugula budde olw'obutabuulira njiri. Enjiri ebuulibwe kubanga bigenda otuuka ku bantu tebigenda kuba byangu. Bw'osoma essuula ey'omwenda kutandikira n'onyosooka, and the fifth angel sounded, ne malayika ey'okutaano n'efuuwa ekkonde lyayo, ne ndaba emmunyeenye ng'egwa okuva mu ggulu ng'egwa ku nsi, era yali aweereddwa ekisumuluzo eky'ekinnya ekitaliiko kkomo mu buwanvu. Bayibuli egamba nti malayika eyo neggulawo ekinnya ekyo ekiwanvu ekitaliiko kkomo, era mu ekyo ekinnya ekitaliiko kkomo ne muvaamu omukka mu ekyo ekinnya, nga omukka ogwo gwa maanyi nnyo nga gulinganga ogwa ttanuulu, era omukka ogwo kuba gwali gwa maanyi nnyo ne guleeta ekizikiza ku musana kubanga gwali guva mu kinnya. Olwokusatu, there came out, mu kuvaayo okw'omukka ne muvaamu amayanzi ne gajja ku nsi, unto them, era eri go ne gaweebwa amaanyi nga ag'enjaba ku nsi era ne gaba n'amaanyi. Kati jjukira ebintu bye bimu ebyaliwo mu Misiri, ebintu bino biddamu ne birabika. Bw'oba osomye ekitabo kya Kuva essuula ey'omusanvu n'osoma n'essuula ey'omunaana, bw'olaba ebintu ebyenjalo Katonda by'assuula ku ggwanga eryo, Bayibuli eraga ebikere, eraga obuuka obw'enjawulo, eraga emizira, eraga amayanzi. Ebintu byonna ebyasuulibwa ku Misiri bigenda kubeera nga biddibwamu mu biro eby'oluvannyuma, lwakubanga ate bino ebiro eby'oluvannyuma gano amayanzi tegagenda kuba ga bulijjo, gagenda kubeera nga galina amaanyi agali emabega waago, kubanga abantu baagaana okukkiriza. Ensonga lwaki bano abatakkiriza, jjukira bino byonna bye ndiko okutandikira ddala ku ssuula gye tubaddeko ey'omunaana, birumbira ddala abantu abo betugamba nti si balokole, kubanga natandise nkulaga nti Basosonika ekisooka 5:9 tugamba omulokole Katonda yakwawula okuva eri obusungu bwe kasita onyweza ebyo ebikugambiddwa mu byawandiikibwa watali kugattako oba ne kye tuyita okutoolako. Olwokuna mu kubikkulwa essuula ey'omwenda, era amayanzi gano galagirwa obutakosa busubi obw'ensi wamu ate era n'ebimera ebya kiragala newankubadde emiti, wabula okulumya abantu abataaliko envumbo ya Katonda. Ojjukira bulungi bali be twategedde 14,114 nga bwe kyali mu Misiri, nti obusungu bwa Katonda bwayiika naye tebwatuuka kwabo abaali basiize ennyumba zaabwe n'omusaayi ku nzigi. Bwe kityo bwe kigenda okubeera mu kaseera kali ak'okunyigirizibwa ddala, nti abaana abeerawo nga Bakristo bajja kuumibwa okuva eri kino kye tuyita obusungu bwa Katonda. Olwokutaano, and unto them it was given, era amayanzi gano ne gaweebwa okubeera nga tegabatta wabula gabakyunye emyezi 5. Lowoozaamu mu ekyo emyezi 5 non-stop ng'oli kukyunyizibwa, ng'olumizibwa, ng'oteekeddwa mu kunyigirizibwa okw'amaanyi. Bayibuli egamba and their torment was as the torment of the scorpion. Okulumizibwa kwabwe oba obulumi bwe bwalimu bwali ng'obulumi obw'enjaba ng'erumya omuntu. Laba olw'omukaaga, and in those days shall men seek death, mu biro ebyo abantu balinoonya okufa, and shall not find it, naye ate tebali kusanga, and they shall desire to die, baneegomba okufa, but they shall flee from them, naye okufa kunaabadduka. Ki kye bategeeza? Balina okuyita mu myezi egyo 5 nga balumwa, nga babonyaabonyezebwa, naye kiki ekibaleetera bino byonna? Tebaagala kukkiriza, tebaagala kubeera nga bagonda okwenenya nga bagamba gutusinze tuli boonoonyi abeetaaga okulokolebwa. Ne kaakano we biri, omu afa leero n'olowooza omulala n'abaako kyayiga, naye ne batambulira mu mazambi ge gamu ago eyafudde gyo gwe batamanyidde ddala tibaliddamu omusinsikana.
So bino bya kuyiga bwe tulaba abantu nga bafa weebuuze ekibuuzo kisooka yalokoka abadde atambula ne mukama waffe Yesu Kristo enjiri abadde tagikwatibwa nsonyi ebintu ng'ebyo birina okubeera nga bibuuza olw'omusanvu. And the shapes of the locust were like enfaanana z'amayanzi gano nga gafaananira ddala endogoyi ezaali ziteekeddwa okgenda mu lutalo era ng'emitwe egy'amayanzi gano ne gifaananira ddala nga engule eza zaabu era nga ne feesi z'amayanzi gano nga zifaanaganira ddala ng'ezaabo abantu. Laba olw'omunaana. And they had hair as the hair of women. Ng'ate amayanzi gano galina enviiri ng'enviiri ziringanga ez'abakyala. And their teeth were as the teeth of the lions. Ng'ate amannyo gaazo galinganga amannyo aga empologoma. Bino byonna byakutuuka ku baki ku batuuze abatayagala kukkiriza. Obulumi bujja kuba bwa maanyi nnyo ate Bayibuli etugamba okufa kujja kuba kumaze okudduka abantu. Singa osoma olunyiriri lwa 20 Bayibuli enyweza ng'egamba nti and the rest of the men that were not killed by these plagues yet repented not. Abantu abasinga abaali tebattiddwa guno omuyaga ogw'enjawulo Bayibuli etugamba era ne bagaana okubeera nga beenenya. Ekisinga okubeera nga kyewunyisiza ddala okumanya abantu tuli bajeemu nti ne baba nga bakulagidde ddala ebigenda okutuukawo era omuntu asigala akola ki akakanyalira ddala. Naye Bayibuli etulaga bulungi bw'obeera nga weetegereza ebintu bino wammanga nti bw'otunuulira ebibonyobonyo eby'enjawulo ebyajja ku bantu ne bibeera nga bibatuukako wandigambye nti omuntu yalibadde ng'agamba ekimala kikola kitya kimala kanneenenye. Naye Bayibuli egamba nti abo abantu abataafa baagaana era okubeera nga bakola batya nga beenenya ebikolwa byabwe ebyo ebitali birungi that they should not worship the devils ne okubeera nga beenenya obutasinza amasitaani ebibumbe ebya zaabu ebya feeza wamu atera n'ebyebikomo wamu n'embaawo wamu n'ebintu ebiringanga ebyo ne bagaana obbyenenyamu. Bayibuli egamba mu 2:1 and neither repented they of their murders ne bagaana n'okwenenya okutemula kwabwe okw'abantu wamu n'obusamize bwabwe wamu n'obwenzi bwabwe wamu n'obubbi bwabwe. Ebibatuukako nti Katonda yali abinyumirwa naye ebintu byonna ebyatuukawo byali byabawalula okubeera nga badda eryani Katonda. N'ekisinga okuba nga kyewunyisa Bayibuli ekulaga bw'ogenda mu ssuula ey'ekumi Bayibuli egamba and I saw another mighty angel come down from heaven. Nenda malayika endala ey'amaanyi ng'eva mu ggulu ng'eyambaziddwa nga ebire ng'era eyina ne musoke waggulu w'omutwe gwayo era nga feesi yaayo yalinga ng'omusana era ebigere byayo nga biringa ng'omuliro. Wulira ebintu ebyo ssebo bannya ebigenda mu maaso n'okubeerawo. Bayibuli eraga ekintu wano ekisinga okwewunyisa bw'osoma olunyiriri olw'omwenda. Bayibuli eraga and I went unto the angel ne ngenda eri malayika eyo ne ngigamba nti mpa ekitabo ekyo nempa ekitabo ekyo era nendaga neŋŋamba kirye nenkirya bwe namala okirya neŋŋamba nti olubuto lwo lunaabeeramu obukaawu era mu kamwako byolidde ebigambo binaawoomerera gy'okola ki gy'oli. So Yokaana yagambibwa ekintu ekyokulya omuzingo nga Ezekiel bwe yagambibwa mu ssuula ey'okusatu olunyiriri olusooka ng'era ne Yeremiya bwe yagambibwa mu Yeremiya 15:16-19. Naye Bayibuli egamba nti oluvannyuma lw'ebyo Yokaana n'agambibwa okubeera ng'akola ki awa oba ng'ayogera eri abantu So kati kino kitegeeza ki? Waliwo ebintu ebikulu ebyotegeera wano mu kumaliriza nti ebintu ebijja mu maaso awo tebigenda kubanga byangu nnyo. Obulungi buli eri abo abagonda, obukaawu buli eri abo abagaana okubanga beenenya. Essuula y'e11 etulaga ebintu ebinaatuukawo omuli obulumbaganyi ku ggwanga erya Isirayiri wamu ate n'okulabikako okwabo abantu abajulizi ab'emirundi ebiri. Bendowooza nti muyinza okubeera mu Musa wamu ne Eriya newankubadde abamu nga balowooza nti kunaabeerako Eriya wamu ne Enoch. Naye kyenjagala obeere ng'otegeera
nti mu biseera ebyo oba mu budde obwo kyenjagala obeere nga gwe otegeera bulungi ekikulu ennyo nti bano ababaka ababiri oba abajulizi bano ababiri bajja genda maaso n'okuba nga bawa obunabbi bwabwe emyaka 3.5. Era bayibuli enyweza bulungi n'eraga bw'osoma olunyiriri olw'okuna mu ssuula e11 ey'okubikkulirwa. Bayibuli eragira ddala nti abantu bano gy'emiti ebiri gye gimu egirangibwa bw'osoma ekitabo kya Zakariya essuula ey'okuna olw'okubiri paka olw'14. So kyenjagala obeere ng'otegeera nti Isirayiri nga tennaba kubeera ng'ezibwa bujja, ebimu ku bintu ebigenda okubeera mu biro bino ekyayitibwa Sodom oba Egypt, kubanga eri mu mbeera ey'okubanga baagaana okukkiriza Kristo Yesu. Mukwano kyenjagala okugamba mu kitundu kyaffe kino ekisookedde ddala tiwaliwo ebintu eby'amaanyi ebigenda otuuka ku bantu. Abalokole waliwo okunyigirizibwa kwabwe, abatannaba kulokoka waliyo obusungu bwa Katonda, naye amawulire amalungi agaliwo gwe atannaba kulokoka okyasobola okulokoka nga tetunnayingira mu myaka egyo egyakasameeme emyaka 7 omuli okunyigirizibwa okw'amaanyi. Mukama tayagala ozikirire, ayagala olokoke, ayagala weenenye ebibi byo ng'okkiriza mu kufa, mu kuziikibwa n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo, ng'oyatula n'akamwako ng'atookiriza n'omutima gwo nti Yesu ye Mukama eyazuukizibwa okuva mu bafu. Mukwano bikikola ekyo kubanga toyamba Katonda wabula weeyamba wekka, kubanga ebigenda okujja mu maaso tebigenda kubeera byangu eri abo abajeemu, nebijja kubeera nga byangu eri abo abakkiriza, kubanga ne mu kuyita mu ttanuulu Katonda waffe abeera wamu naffe. So nkusaba obeere ng'onoonya ekitundu kyaffe ekyokumeka ekyokubiri mu layini eno eya bino bye twogeddeko, kijja kubeera nga nakyo kikukola bulungi nga tugenda ddala maaso n'okutegeera obukulembeze obw'ensolo n'abo bonna abanaabeera ekitundu ku bo.